olw'abavubuka baffe abatuwadde ebirowoozo eby'amaanyi bituva okuwulira. I'll say this to make sure our young, I call them leaders and brave leaders, and actually I wanted to appreciate your presentations and the observations that you made about how the community which you inhabit, which we may not be aware of, actually works. I'd like to thank you very much for those messages. Thank you. I hope some of you or all of you will be able one of these days in December to come to Uganda, because I would like to introduce you to the King of Uganda. The Kabaka is very interested in young leaders because you are the leaders of Uganda tomorrow. So anytime you decide to go to Uganda during the month of December especially, because there is a Kabaka's dinner in December, Mukungu, Dr. Chazike will tell you more about that. I would like to make sure you attend that. Bannaye mwebale nnyo kukiika. Wakati wano kino twakiyise Ekigango naye era muli ku mbuga, kubanga omukungu omubaka wa Kabaka n'abakungu be bwe babeera nga batudde mubeera ku mbuga. Ekyatuteesaawo ekintu kino okulaba nti tufuna ebirowoozo ebiva mu bantu. Nze Ssaabasajja yasiima Omukutula Ssanja 2015 n'ampa okubeera omubaka we wano mu United Kingdom ne Republic of Ireland. Ekyo ate ne kinfuula member wa Parliament omukiise mu lukiiko lwa Ssaabasajja e Mengo, era nkiika oluusi muwulira nga ntambudde ngenda n'enkiika omukulu oyo mukulu Mutaawe yamperekerako nga ngenza okweyanza. Mukulu Mutaawe mumumanyi? Oyo nno oyo omukulu Paulo Mutaawe ye Deputy Foreign Minister wa opposition ya Uganda, era abadde wano mu mirimu mitongole. Bwe nawulidde nti waali neŋŋamba nti jangu otwegatteko owulire naawe bye twogera oba olina ebirowoozo nabyo n'obituwa. Yaliyo nga neeyanza. Kyenjagadde okubabuulira ekyo nti olw'okubanga nti bwe ŋŋenda mu lukuŋŋaana oba olukiiko lwa Buganda mba nkiikiridde mmwe, neetaaga ebintu byenjogera ebi bireme kuba byange, bibeere nga bintu byammwe. Mwe naffe ffenna tuwangaalira wano mu UK ne mu Ireland. Kabaka kyayagala okumanya bintu ki ebibaluma, bintu ki ebisobola okuyamba ku Buganda, kubanga ffenna tumanyi nti obumanyirivu bwe mulina ennaku zino mu mirimu gye mukoze wano bungi. Obumanyirivu obwo abantu b'e Buganda bandyagadde babugabaneko. N'olwekyo byonna bye musobola okumbuulira neeyamanja kubitwala butereevu mbyanjulire Ssaabasajja. Nze n'abakungu abali wano tuli ba mukisa, ate nammwe muli ba mukisa. Ffe tuli ba mukisa kubanga tuweereza Kabaka ayagala Obuganda. Ekyo kintu kikulu nnyo, okubeera n'omukulembeze ayagala ensi ye. Kabaka nga bwe mumanyi, Kabaka tasolooza musolo. Naye yasiima n'ateekawo amakubo agatali gamu omuva ejjamba eriyimirizaawo Obwakabaka. Naye mu jjamba eryo eriyingira mu Bwakabaka, Kabaka
asobodde okukola ebintu bingi nnyo mu myaka emitono. Nze nja kubabuulirayo bitono kuba sisobola bimalayo ku ssaawa gye bampadde. Bwe nali e Bulemeezi wiiki nga 5 oba 4 kitundu eziyise, Katikkiro yakyala e Bulemeezi ng'atumiddwa Ssaabasajja ng'azze okugaba endokwa z'emmwanyi mu bantu abalimi, endokwa za muwogo, endokwa ez'emicungwa. Kabaka ayagala abantu be baddeyo okubeera n'ekonome ey'omu kyalo eyabeerangawo, ekonome eyabaweerera. Abasinga obungi wano mwaweererwa mmwanyi, si kyo? Ekonome eyo yali yafa mu biseera bya Kawenkene. Ssaabasajja yagamba nti Kawenkene twamukola ki? Yagenda, lwaki tetuzzaawo ebintu byaffe? Nze nali wa mukisa Kabaka Katikkiro bwe yajja okugaba endokwa, abaana abakola ku faamu yange bagenda nabo ne basimba. Katikkiro n'atuwaayo endokwa z'emmwanyi 1,500. Banaye munkubireko mu ngalo. Naye abantu bangi abaaliwo, Bassemaka, abantu abalimi abaaliyo, abalala baafuna endokwa 4,000, abalala baafuna 3,000. Kaakati bali abakozi ba Kabaka abasooka ne bakutunuulira ne baleeta n'erusi nga baagala obakakase nti banaakuwa endokwa 1,000 oba 3,000 olina w'osobola okuzisimba. Kasita bafuna ekyo, kasita bakakasibwa nga babawa endokwa. Era guno omwezi, gino emyezi egyo omanyi April, May, tubadde mu nkuba, abantu basimbye emmwanyi okufa obufi ne muwogo. Era mu kitundu nze wenva kyendabyeko, bwe biba nga bye bigenda mu maaso n'awalala ate era nga bye bigenda mu maaso, kuba bagenda e Bugerere. Waliwo ow'e Bugerere wano, waliwo ow'e Butambala, mwenna muva Kampala. Bonna bafunye endokwa ezo. Endokwa ezo za bwereere. Okwo si kwagala. Kabaka ayagala abantu be, ekyo kyakola. Banaye mwali mwebazizza olw'omulimu ogwo. Ate mbadde neerabidde omwaka guno mu Apuli nga 13, Ssaabasajja yaweza emyaka 62 obugalo. Oyo ne Kabaka akyasinze okuwangaala. Mubadde mukimanyi ye Kabaka akyasinze okuwangaala mu bakabaka bonna 36. Katonda atukoledde bulungi. Omwaka guno United Nations yasaba Ssaabasajja afuuke emmunyenye ya Africa Goodwill Ambassador w'ebyobulamu. Era wenjogerera kati aba United Nations baleeta plaque ne bagikwasa Ssaabasajja, kati ye Goodwill Ambassador wa Africa mu health, naddala mu bya okulaba nti tukendeeza oba n'okugoba mukenenya. Nga temumwebalizaako. Ekimu kwe basinziira Ssaabasajja okumuwa omulimu ogwo ogwa Goodwill Ambassador, obuvunaanyizibwa obwo, olw'ebintu Ssaabasajja byakola, byabadde azaakola emyaka gino egiyise. Yinza okubagamba nti okuva mu 2015 okutuusa kati we twogerera,
kabaka abadde akuba ensiisira mu byalo mu buli ssaza. Ensiisira ezo atwala abasawo bannansi, aba doctors, aba dentists, ab'amannyo, ab'amaaso, abasobola okutunuulira okukola testi za kookolo, kansa, ebyo byonna n'okukola testi za mukenenya. Abantu be baakakuwa treatment mu nsiisira ezo okuva mu 2015 basukka mu 1,800. Obwo sikwagala. Ebintu ebyo kabaka abibaweera bwereere. Ebintu bingi nnyo ebirala ebikolebwa kabaka byakoze. Nja kusembyayo ky'amasomero na kusoma. Nabadde njogera ne mukwano gwaffe Mwami Lutaaya ne mugamba nti kati olw'okuba industry zatuyitako n'ebintu ebirala byatuyitako, naye knowledge mwe mugenda okuva essente ezaffe, knowledge economy. Kubanga bano bonna bowulira bamuyita Zuckerberg, simanyi Zuku ki? N'oli munne omulala owa Microsoft, Bill Gates, knowledge yokka gye baakyusa mwe bakoze eki? Essente. Ssaabasajja olw'okumanya ekyo atandikidde ku baana abatalina mwasirizi. Wenjogerera kati mu mwaka guno abaana 665 kabaka baweerera mu yunivasite. Ate eriyo n'abalala nga 480 abali mu primary, abalala bali mu secondary school. Naye kabaka tasolooza kisolo. N'olwekyo ebintu ebikolebwa e Buganda bingi. Ekimu ku nsonga kitwagala okuba nti tubeera n'akatisa kano kwogera nammwe. Ebintu bino mubitegeere, kuba bwe munaabitegeera bano abalala abatuleetera bino ebiyita mu mikutu simanyi biki abo batubugula bubuguzi. Emirimu e Uganda gitambula. Kabaka azizzaawo obwegassi. Ebutambala n'eggomba kabaka ataddeyo obwegassi, ebibiina by'abeegassi 22. Obwegassi bwe bwali butumbudde ebyalo, ng'abeegassi bakola kibeegatta ne batunda emmwanyi zaabwe, kasooli n'ebintu ebifaanana bwe bityo n'eppamba. Kaakati bwe bimala okutundibwa amagoba ne gakomawo era ne balyako. Ekyo kye batandise okukola mu Bwakabaka. N'olwekyo bwe tuba tulowooza ku kukulaakulana, ono kabaka ng'akozesa abakozi be bali mu byakukulaakulana. Era nammwe twandyagadde mutwegatteko ffenna tukolere wamu, tukole ku by'okukulaakulanya Buganda. Awo nno weetuukira ku ekintu ekimu kye nalabye zino wiiki zembadde Uganda. Nakigambyeko ab'e Greenwich nti abavubuka abankobazambogo baateekawo ekibiina bakiyita SACCO. Ndowooza muwulira ebintu bye bayita SACCO. Era kubanga kwegatta abantu ne bakuŋŋaanya ssente zaabwe and so on. Ekibiina ky'abavubuka abankobazambogo baalonda ssentebe nga ye mulangira Crispin Junju Kiweewa. Ekibiina ekyo bwe twogerera kati mulimu miliyoni za Uganda 2. Naye kati mmwe SACCO eyammwe ebikiddawa. Kaakati naye waliwo SACCO gye njagala okubaanjulira.
kubanga wano twateekawo ekibiina kye bayita twegatte. Mwali kiwuliddeko, waliwo omukyala emabega eri akyogeddeko Doola. Twegatte twakiteekawo abantu basobole okwekuŋŋaanya okwekolamu omulimu, tuteekemu ssente tubeeko bye tukola. We njogerera kati mulimu emitwalo gya pawundi 5. Kati nze nga omubaka wa Ssaabasajja, nze ssentebe w'ekibiina ekyo. Abeera omubaka yabeera ki? Yabeera ssentebe. Eyaliko omubaka Mwami Sambuusi eyali ssentebe, kati nze ssentebe. Nandyagadde mutuukirire abakungu bano, mubawe amannya gammwe, mwenna mwegatte, kutwegatte, kuba tusobola okukola bingi. Olwo bye tusobola okukola wano e Bungereza. Kabawe ekyokulabirako. Ennaku zino ndeŋŋamba muganda wange Geoffrey, mbadde nkolera Coventry, kubanze ndi contractor wa NHS. Mbaddeko Coventry ennaku zino. Amayumba e Coventry gagula emitwalo 12. Waliwo kiwuliddeko nga wano e London n'eggalagi tosobola gifuna. Kaakati bwe tuba nga twekozeemu omulimu, tusobola okugula ennyumba. Jjukira nti Coventry is a university town. Abaana b'amasomero, waliwo university 2, buli wodda baki baana ba university. Mugipangisa. Ate ababbanka bwe balaba nga bitambula bulungi, babawa n'endala ne mukola ki? Ne mwegaziya. So omukungu yabagambye ku by'okukola ki? Okutandika okukola ku by'enkulaakulanya, tuleete ssente. Mutwegatteko, mutwegatte, tutambuze emirimu. Pensioni yammwe tumanya eyinza okuva eyo, kuba abamu tugenda mu biseera by'akasiimo kati. Osanga erikola ki? Yeriva pensioni. Mwali ebbanga kasookanga Katikkiro Charles Peter Mayiga alinnya ku ntebe. Mubadde muwulira ettoffaali. Abantu bangi nnyo wano, sirowooza nti waliwo wano ataatoola ku ttoffaali Katikkiro lwe yali wano. Mwakola kiyitirivu. Mwami Mugaali ludda wa alifulumyewo, naye abantu gye yasooka wano okuŋŋaanya ettoffaali, naye ne Katikkiro bwe yakomawo era ne tukuŋŋaanya ettoffaali, naye kati ettoffaali baaliyimiriza. Naye waliwo ekigenda okudda mu ttoffaali. Njagala mukiwulirize bulungi, kubanja kyongera mulundi gumu sijja kiddamu. Ekigenda okudda mu ttoffaali bakiyita akeezimbira. Kaakati Ssaabasajja yawadde ettaka e Ssentema. Bagenda okuzimbako low cost housing, amayumba ag'abantu abalina enfuna ensaamusaamu. Kati mmwe kano ke kakisa muteeke ssente mu projekiti eyo eyakeezimbira. Gana bw'obanga ogenda kugula ennyumba ya kisenge kimu ejja kuba ku miliyoni 3. Bw'oba ogenda kugula ya bisenge 2 zijja kuba miliyoni 6, bisenge 3 miliyoni 10. Naye bannaaye ezo ssente bw'omanya nti emiliyoni 10 z'emitwalo 2, awo tetusobola kubaako we tuyingirira naffe ne tubaako ne siteeke mu Buganda. Akeezimbira ako kantu k'amaanyi nnyo. Mbadde njagala mukawandiike, bwe nja kuleeta wano aba Buganda twezimbe, bajje bababuulire ebintu byonna ne senkulu wa Buganda Land Board kuba ettaka yalireeta, bali ne bazimba gwe n'ogula ennyumba. Bababuulire detail n'engeri ey'okwegatta ku kintu ekyo. Kaakati sajja kulandagga nnyo kuba baŋŋambye nti ate nina okukomawo edda.
okwongera ku bintu ebirala ebyokutongoza olukiiko. Naye kyembadde njagala okubasaba, mu Buganda balina engeri gye baatukuza nga tuli bantu bakkakkamu, baatukuza ng'owulira ekigambo ogenda n'okola ki ne weebuuzaako. Kuba baga nti tosala gwaki gwakawala nga kabooyi tekanakola ki tekanayogera byako. Kaakati